Mulamba muki abaagalwa abalungi abeekuumira ku Ssenga Faith 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Leero njagala kwogerako naawe ali eyo ng'ebintu byakutabukako olina ka bizinesi ko naye totegeera ngeri ya kikwasaganyaamu. Senga nze nkoze naye senga ssente empita mu ngalo, senga abansuubiza tebampa, senga omwami simutegeera, senga amaka gange gantabuseeko. Leero ndi awo njagala kutereeza ku mbeera yaffe kubanga kye nazudde oba kye mmanyi. Teri bantu banyumirwa kwezina ng'amazima ga Katonda mu ggulu temuyina ssente. Nga landiroodi abanja, school fees bamubanja, omusajja ku mulimu bamuyuuya, tasobola kubeera ng'anyumirwa okwezina. Ebintu ebimu oluusi ebitubonyaabonya mu bulamu oluusi biva waka we tusula oba we tusinziira. Abantu abasinga temukitegeera naye abantu be tuinvitinga mu maka gaffe b'oyingiza mu nnyumba yo n'omuleka mu ddiiro ng'atudde gwe n'ogenda mu kisenge si bonna nti batwagaliza. Oli ajja n'ekigendererwa ng'agamba njagala like I want to become close to that person. I want to ntuukeko waali nga ye kye kimwagaza okubeera ng'atuukako naawe tokimanyi. Ayagala kubeera kumpi kubanga alina kyakwagaza. Ogenda kunfunira enkoma mawanga. Enkoma mawanga tekoma kufunza bufunza mu bakyala naye eyina emigaso mingi. Kye kimu ku bibala ku nsi kuno ebikyatunuuliddwa ng'ebiyina amaanyi. Kye nandigambye nti kirina spiritual energy. Ekibala kyokka ekyo nkwatira enkoma mawanga ogiggyeko ebikoola. Gwe wenna ng'oyina bizinensi yo ng'eyuuga. Nze senga abakanso tebava wange, nze senga bannaye bakasitoma sifuna, njagala onfunira enkoma mawanga. Giggyeko ebikoola, manya ebigundi ebikuta, giwaate like gisuse. Okwate ebikuta ebyo, obikazeeko katini, obifumbe, nawe oba tobikazizza obifumbe. Okwate amazzi ago g'obifumbyeko genda ku bizinensi yo. Bw'oba olina ofiisi yo, njagala okwate amazzi ago ogayiwe mu baketi, ogongeremu amazzi amalala agatukula. Then ogasiimuuze. Bw'oba olina amazzi g'enkuba g'oba ontabuliramu, ogasiimuuze ofiisi yo. Bw'oba olina bizinensi nti saluuni, siimuuza saluuni yo. Bw'oba olina bizinensi nti dduuka, siimuuze edduuka lyo. Bw'omala onkwatira amazzi gennyini nga togatabuddeemu kintu kyonna, okansire mu bizinensi yo. Kansira wabweru, kansira wa byonna omuntu by'aba yakuleetera nti yabireeta awo. Nti mu bizinesi y'esiraane ogenda kuba obigobye. Ate n'ekirala ogenda kuba weetangidde. Nti teri muntu agenda kumala gajja kwewujjako bino simanya binnakyeyitiza ebyo ebijja ne bibasalako mu mayumba gammwe. Tebijja kukyama wo. Tebijja kukyama mu bizinensi yo. Kubanga si buli muntu abonaabona nti baakuloga. Abamu just bino binnakyeyitiza ebijja bizungu oli abyeyambuludde tebirina we bidda ne bikwerippako kubanga bikusanze omutwe ki mukalu. Ekirala nkwatire enkoma mawanga eyo gwe ow'amaka nti nze senga nze amaka gange sigategeera ebintu byatabuka. Omusajja ayomba ebimukwatako n'ebimutamukwatako. Omukazi senga sitakyampa kitiibwa. Amaka si bwe twali naye mpulira nti waliwo ekitagatta. Gwe njagala onfunire naawe enkoma mawanga okole kyekimu giggyeko ebikuta. Ebikuta ebyo bikwate bifumbe. Bw'omaliriza njagala osiimuuze ennyumba yo okansire n'ewuwo wonna emmanju n'emiryango. Amaka gagenda kuddamu emirembe muteese bulungi nnyo nga bw'okiwulira. Ekirala bw'oba gw'omanyi nti nze senga ssente sizikwata omuntu ansuubiza tampa kugamba ebintu tebikutuuka tebiggwa. Gwe njagala naawe ky'oba onkolera kyangu nnyo. Nfunira enkoma mawanga eyo okwate ekikuta kyayo okiteeke mu waleti yo. Bw'oba oli mukyala nti nze nkola njagala okikwate okiteeke mu nsawo gy'ositula. Kati deni bw'oba omanyi nti nze senga ndi wa bizinensi era gwe njagala okwate ekikuta ky'enkoma mawanga ekyo ng'omaze okumansira nga bwe njogedde wali okikwate bulungi nnyo okiteeke w'okolera like nga bwe nagamba nti mu bizinensi yange ofune w'okiteeka. Okitegeera okiteekewo kibeere nga kibeerawo. Ekyo kyolaba kyattractinga ebirungi, kyattractinga kye tuyita positive energy ate kigoba negative energy eri abantu bonna. Kireeta obugagga abakasitoma ojja kubalaba kyattractinga abundance and blessings emikisa. Ogenda kugifuna nga gwe buli kimu tekigira. Kaakati gwali mu ka relationship senga. Amazima gali nti relationship eyuuga. Omusajja sikyamutegeera, yalinga asuubiza nampa naye kati akusuubiza bikomaawo. Omusajja simanyi, gwe nfunire enkoma mawanga. Omukazi simanyi, gwe nfunire enkoma mawanga. Njagala naawe ogiggyeko kikuta.
bw'omala okuggyako ekikuta okikwata actually pills z'enkomamawanga ze zisinga obukulu ze twagala ebiro ebirala tetubyagala nkosiko oba okiridde nga kyo ekibala ate kirina amakulu kubanga kisobola okubeera nga kikola kikuwoomera n'ekirala kirimu health benefits zaakyo kati gwe njagala onfunire enkomamawanga okiggyeko akakuta obikaze bw'omala obikaza bikolemu ensaano ne bw'otagyokya n'okwata bukosi ka blender n'ogikubamu obuwunga njagala obitere mu bizigo buli lw'oba omanyi nti ngenda kusisinkana musajja gw'omukyala njagala okwate weesiige ku mubiri weesiige ne mu ngalo eddagala eryo kaakati oba oyagala nti musajja nze abeere wange mwabaagala simanyi okwesibira ku basajja mubeeteekako enewe talibeerawo olubeerera bw'aba tayagala kubeerawo osobola okukwata ebintu ebyo akazigo kano gw'omukyala n'osiigako wansi katini toteekayo nnyo gangi musajja kubeera alamuli oteekayo katini wansi mu bbukuta yaffe oba mu nnabunnya kati gw'omusajja osiiga ku mutwe wooti oba osiiga ku mukira just katini n'ogenda kasita omanya nti leero tugenda kwezina oba gugenda kuggwa omusajja ajja kwagala mugenda kuzza emirembe mu relationship mwabadde bayombayomba olutakoma bino ebintu ebimu temwetaaga kgenda musaba kubeera nga mufuna eddagala lye naye mwe mulowooza buli kakutuukako ng'odduka ng'ogenda musabo buli kakutuukako ng'odduka ng'ogenda musabo mukwano ebimu byemalire nga ggwe omuntu ojja kulaba ng'obeera bulungi nnyo ng'embeera etereera bulungi nnyo togenda kuddamu kubonaabona yadde okulaba obuzibu bwonna mu makaago ng'obeera kiriya bitya so nfunire enkomamawanga eyo ddiya gyesiige amaka gaddemu emirembe ebintu bikutereerere ojja kudda ku neebaza nti singa yebali mmwe nti nze nina kabbooda kange nina takisi naye senga nze siva ku poliisi senga nze bankuba ekipapula buli wiiki mba nsasula tiketi ababooda nti booda baagikutte booda eyo yeekola biki mukwano okakwata n'ofuna wookazizikawo mu boodayo ekyo ekikuta kyolaba kijja kuyamba gwe bajja kuyitako buyisi bwe baba bayoola ababooda gwe babeeranga abatakulaba ate nga kituufu bakulaba naye babeeranga abatakulaba bagenda ku ignoringa nina wano mwana wange akiyita ignoring bagenda ku ignoringa bagenda kukola ki ku ignoringa babeere nga tebakyakulabawo so ddiya wange omulungi weeyambe kola ki weeyambe weetereeze obeere ng'omanya nti ebintu ebimu osobola okubeera ng'obikola n'otereeza obulamu bwo ne butereerera ddala nensigala nga nze Senga Faith 256 leero tubaddeko mu ddagala anti tukuba kasavu kanyama mutereeze amaka gammwe okunyumirwa okwezina tosobola kunyumirwa nsonga za kwezina ng'olina ebizibu mu maka olina kusooka kutereeza bizibu omukazi n'alyoka ayima naye onsuubira nti okuyima nga ndobooza landiroodi abaana fiizi simanya ate bannange landiroodi ng'abanja alinza okujja n'aleekaana n'otya n'okutya mubeere bulungi mmwe Yeah.